okuva akulembera akakiiko k'ebyokulonda Justice Byabakama Simon lwe yavaayo n'alangirira nti Yoweri Kaguta Museveni yafuna 72% mu kalulu era n'amudeclaringa nga omuwanguzi w'akalulu ako. Lubadde lutalo okukakasa bannayuganda bonna nti amazima Museveni yawangula akalulu. Ebimu ku bintu ebiraga president nti aggumidde mu ntebe ng'amawanga ag'amaanyi gavuddeyo ne galegitimizinga obukulembeze bwe. Bw'otwogerera essaawa zino eggwanga lya America likyagaanye, eggwanga lya Germany likyagaanye, eggwanga lya France likyagaanye, eggwanga lya UK likyagaanye. A few days ago oba kwosa jjo European Parliament yatudde neeteesa ku nsonga z'eggwanga Uganda. Muno mwabaddemu okutulugunya eddembe ly'obuntu, democracy atanaba kubukaala mu ggwanga Uganda n'ebirala bingi, era ne bayisa resolutions. Mu resolutions ze bayisizza kino kiragira ddala nti singa eggwanga lya Uganda ligaana okwabaidinga n'ebintu European Parliament bye bagambye, balabisa okucripplinga economy y'eggwanga Uganda. There are so many ways you can fail a dictator. Sinti buli omu olina okukwata mundu. Just an economic protest, economic shutdown for only 3 days, Uganda eba eri matongo. Now abasajja bano babaddenga bafandinga Uganda sente nyingi nnyo. Singa bakera kumanya kino bagamba nti tusaze obuyambi. Olaba just recently waneno Donald Trump yasalako just buyambi bwe yali awa USAID obutono. Enkumi n'enkumi z'abantu kati zirira ku nsiko. Kati singa European Parliament banegamba tewali ggwanga liri mu mukago guno likirizibwa kuwa Uganda buyambi, ojja kulaba abantu webeeri enkuta. Now omu ku bantu abamanyi foreign policy Shama ayina ensonga ez'amaanyi gyazayogedde ku mbeera eno. Tambuza video. Eta sente ne batikka emmwanyi ne bagenda, kubanga by then emmwanyi yaffe yali namba 2 katale k'ensi yonna, yali 2 nga buli omu agyetaaga. Okitegeera? Kati nga baleeta sente zino eza $, n'abawa ki n'abawa emmwanyi. Kati bw'ati bwe yasoboloka, kati bo bagenda okulaba nga sanctions ng'omusajja shilingi azijje mu circulation. Amini yennyini yajja shilingi mu circulation, yazijjawo n'areplacinga ne $. Omanyi bano abazungu bano kyemba manyiko kasita obafunza bakkakkana kyemba manyiko then ne bakupangira okukuba. Kati bagenda okulaba nga shilingi Amini azijje mu circulation, Amini yajja shilingi mu circulation atasoma. Era nabagaye mu government yachagwa ntugenda kuba bakambwemu. Kale wadde kale minister yange yetaaga basoma naye endazo tujaziwa abatasoma. Era temunyigira nganga mbagaye nti muddeyo kusomera. Naye at least era olina okumanya oluzungu. Ani gogenda obigira. Era mulina okutegeera oluzungu. Ani gwe nze sasoma Shama yagamba abatasoma tujje tuwawe emirimu. Nze president nzaga emirimu yabagamba agenda kubuuza wasoma ki. Ajja kuddawo weesigulire kunze Shama yatugambye tetusoma tujja no mumanyi. Nange munda banwanira kafu. Nange munda wano nsiba njasa manwanira kafu. Kati ongambe muzadi tamininga ebife ebirala bakulu. Temunneekwasa. Temunneekwasa. Gaana okusoma ko babikusabe toza mu Shama yatugana. Ng'oli yabaga mugende musome. Okitegeera. Kati eno si code eno henu wetugamba airtime ono si code data gwe tuliko nsonga ya data buli kintu kyemba somesa kiri wano. Muyinza okulowooza akozesa simu nkijja wano olaba wetubijja zino website ezimu esimu tesobola ziggula, tesobola tubijja wano nembikuleetera wano nembikuwa. Kati gwe saagala just obeere ku kino kyewalabyeko. Njagala nkulaga history y'ekyo ekintu kyava waji kitulaga mutegere Uganda weegenda okudda. Bye bino byendiko kati essaawa eno kugambe Uganda wedda tugenda mu kintu tuyita the final crash. The final crash wali mu eri stage nakozesanga ekigambo kye bayita economic sabotage kye nakozesanga kweno stage nkozesa ekigambo kye bayita economic crash
njagala mu makinga ebintu bino bibiri kubanga ki ebintu bino obiyinza obirabanga bimu kubanga byeddamu bwezi kati ono we yagenda n'alinnya democracy mu 2021 mu 2021 twali tuchallenginga democracy yensonga kitwaddayo mu kalulu ako aka 2026 ne tukaddamu that marked the end of democracy nti n'akalulu yakagaana kitegeeza mu Uganda teri kuddamu kalulu konna teri yensonga kyalanditse okuleeta ebiteeso mufe tunda abakaba parliament balonde president ne democracy yaggalibwawo kati tuddayo bupya kati essaawa eno ekintu kye tuliko it is human rights to challenging human rights kati kyobola bano bebatudde bogedde kutulugunya his excellence Kyagulanyi bogedde ku byokutulugunya abantu kati tebakyayogera nabo ku democracy twinira kya human rights are repercussions or consequences eziva mu ekyo kyobeera okoze yensonga lwaki tulumye n'ogwagulu tugamba teri mubaka kutuza mu bya kooti kubanga mba mugagala kutuza mu ki mu kalulu mugende mu parliament munonde leader of opposition mutuzeyo mu byakalulu ebya 2031 fe tugamba bigwa kati this stage wetuli ate tetugenda mu zino bino ebintu by'abano webito bikola kyovula Felix Tshisekedi wamala okwekuba ne Kagame ate babatwala mu America bateese kati twagala tutuke ku lunaku olubanga lutuuse president waffe nga wamulyamu ddolukwe ne mugenda omusajja nga alina bargaining chip mumaze okumulegitimizinga kakati ate mwefudde nti muteesa ajja tukuba omupiira twagala tugende nga ffenna buli omu alina ekike oli yatubyeko akalulu yes yakatutte naffe tugambe tugenda kuwa legitimacy naffe we tugamba oli ano Asha wangamba asaba kwa account ya bank oli muyaye muntu gwe nze sina bank account sente tebaziteeka mu banka sente zigenda kugwa nze ze bampa zendya ani Uganda again nze ze bampa zendya kasita Kyagulanyi agenda tufuga tugenda kubeera n'emirimu abaana tugenda bakolerera mu maaso atoloza gwe oza revolution ebulako ebbanga ddene wano we tuli kweno stage olina bingi byebuuse oli ano nno kati zenfuna zendya abaana tugenda bakolerera mu Uganda gomanyi nga ndi minister mulambo manyi byengenda okubeera mu gwe kati tonsaba account ya banka nyabo ya mobile money yiyawo sijjaji ku ya banka sina bank account okitegeera wamma mbadde nkugamba nti tugenda mu kintu kye tuyita economic crash kuba ebintu bino byabadde bakola okustopinga ikapo obutagenda mu maaso okustopinga ikapo okutugoba mwagowa okitegeera okutugoba mwagowa okutubayo obusanction bwebatukubye ekyo ekintu kyebadde bakita economic sabotage kati kyokola bino ebintu bitukoze bino ebya economic sabotage bakoze eki babiresenga ku basuubuzi ntwa bakuzi ifreezinga zizze ne baleeta ku bintu bingi nnyo bibaleesaawo due to economic sabotage olwabeera bashakinga economy yo 1-2 naye wano mu human rights as repercussions of human rights tufuna ekintu kye bayita economic crash Sudani weeri Mugabe agenda osuula entebe nga waali nga bamutuusizza Irani weeri Maduro bagenza okumujjako nga webali economic crash kati stage gye tugenzeemu gye tuyingidde okyegera ekintu ekyo kugambye mark my words omanye wantu wano wababuzaabuza nnyo stage eri ya democracy tubadde tuli mu kintu kye bayita economic sabotage underline the word economic sabotage kati kweno stage gye tuliko since revolution weggwera tuli mu kintu kye bayita economic crash naye munna Uganda ogifiiringa tisente z'okwata tezikyalina makulu ate muze abaana ku ssomero mbwammwe muzeeyo abaana ku ssomero kubanga mulina okuspendinga ate nga temuyingiza mujja kiwulira wanze nagaana okuzaala kati yawedda bagamba fees kati wedda bankubira akasimu ano shama abaana bange tebanaddayo kusomera ng'olabye kale economy si nnungi abaana abo naye ngene bali mbagamba waliyo bazaala nze yakutuma ataya bazadde nze abazadde munyumira kati mwazaalira ki twagamba mulindeeko owedda nduulira embwezo mwazaalira ki nga temwesobola muze abaana ku ssomero mbazizeeyo ate nze mwekera okunkabira ebizibu byammwe kyemugamba nze saagala kuzaala nze gwe mukabira nduula buduuzi binnyumira kubanga byenjagala njagala n'ako akalina njagala n'ako ke mulina akatono
bakabajje ku mukatwale ku ssomero mbamwe muzeeyo abaana kusomeza temudamu kunkaabira bizibu nange njaga kyemuganza afaanana obubi ennyo mbusobo sirinayo mukazi asobola kunzaalira mwana naye nagaana gwetofaayo sizaala mwabazaala mukwate abaana mubaze ku masomero temumanyira temudamu kunkubira busimu bwammwe kemutegedde nti sizaala temudamu kunkubira busimu bwammwe munkaabire ennaku nze munkaabire ennaku y'okusoma temunkaabira ennaku yammwe yakusoma nze ennaku gye njagala okuwulira naye Shama oza Kyagulanyi akikwata muddi tufuuke ba minisita kati ezo emboozi ze njagala okitegeera tanto sizaala esiri nti si mu bubi tonyiiga si mu bubi mwagaana okusituka kakati revolution ejja basitula nkiddamu ejja basitula ejja kubasitula ekyo bamwagala oba tomwagala nze simanyi oba nti ku family planning tewali bwe byonna buli kyemwogera kituufu ndi ku family planning sizaala buli kimu naye nange embagaye mulekeraawo kunkaabira ennaku zammwe ennaku yammwe mwali muzaala sinze yabatuma sinze sina gwe natuma kuzaala so temuddamu kunkaabira nnaku mundeke nywemu ne kajuyisi okitegeera nywesa sitro kati nywesa sitro omuzadde wali omuzadde akyanywesa sitro kati essaawa eno wali omuzadde anywesa sitro abazadde tebanywesa sitro nze ndi eno Shama bwe nenyeseza sitro yange nenkwata ka sitro kale nenywamu ka juice ndi ku pills kituufu ndi ku pills okitegeera kituufu ndi ku pills gwe buli omu kyoyagala kyendiko naye nkugambye nange temunkuba nnaku yammwe sibatumangako kuzaala kaakati tweyongereyo aba nkugambye stage eno atweyongereyo mu maaso temudamu commentinga ngenda kujja ku comment section muyingirira abantu bo YouTube okitegeera muyingirira abantu bo ku YouTube abazadde bo ku YouTube bo babitegedde ennaku gye bayitamu bagimanyi okitegeera ekintu ekyo akati ekintu kye baagira ekintu kino kye tuliko ku eno stage bagiyita economic crash. This is the final stage. Buli kintu kyonna kyolaba mu Uganda okiri ku final yakyo, final y'akalulu yawedde final. Toddamu okuwulira omuntu yenna alina kutunuza mu kalulu ate nkukakasa president waffe tasobola kakutunuzaamu kubanga yabadde ayagala ku exposinga byabakama nga we yakola kooti n'amu exposinga bulungi nnyo ne tugaana okugyayo certificate of participation. Kati wano babasiriwaliza abantu nti we tunaagaana simanyi okulayira tugenda kuba tufuuse rebel group ku ddiiru ki mugende ku pages zammwe mugye ekintu kye tuyita the Political Parties and Organizations Act of 2005 mugisome si kuvjeri mutwego noga akati we mutagende simanyi bagenda bafula ekibiina ky'abayekera. Boycott is every political party's right. Yensonga akine mu parliament bagamba kati tugifulumye kwange biteso bemulese tetukkiriziganya nabyo tufulumye. Yensonga kiwali tugamba bakaba parliament mufulume we bafuluma ekiteeka kyayita bakiyisanga bo kikola tekikola. Lwaki abaana ba Nuupu babaterawo nti basibira kugwa drill? Lwaki tabasibira mu kiri ekiteeka kye bayisa? Okitegeera? So ebintu bino ebimu tubeera tetulwanyisa kibiina, twagala kutereeza kibiina. Nkiddamu ebintu ebimu bwe tukambuwalira abakulu abatusingako tuba tetulwanyisa kibiina wabula tubeera tutereeza kibiina, twagala tutambulire mu kkubo eggolokofu. Wenzija ne ngamba nti okulayira mubeera muwa muntu ligitimase gye mumuwa. Mba sirwanyisa kibiina si kye mba nnwanyisa, mba njagala abakulu bano nobadde mubalivayizinga ensonga eno bagambe we tulayira omusajja tugenda kuba tumuwadde legitimase kubanga kyo bamala okulayira bagenda kudda mu parliament. We badda mu parliament bano bayite ekiteeka kya iPod bakiteekaawo. European Union Parliament etukakasiza ne tugamba nti kiri yali military ki yali military mission gye baaliko yali bali ku military. Okitegeera we batugambye kakati go bali banzo kakasa nti kali tekaali kalulu kakati ate go ogenze mu yes military operations. Thank you Prince Hassan. Ate wejeke ekintu kya Hassan ekyo teri omulangira gwe bayita Hassan imposing oli muwalabu ko muwalabu ategera olimi lwenjogera. Get back to your roots you people. Oba oli mulangira gamba yenze mulangira kyabaggu. Don't mix your things. Tudamu ni Uganda aba elitu ya mubagala kubeera tribe mu Uganda. Mumanyi lwaki bagala tukwera tribe? You are changing your identity. Please. Ekintu ekyo bakikola kutuneutralizinga batujeka identity ya.
kati onaku wayo gwe Prince Hassan nenga Prince Hassan abeera mu Arabu gamba nze mulangira Hassan generation zo bbiri ng'otuuma ekyo ekigambo Prince Hassan zigenda kuba tezirina lutusi yazo gwe kasitona avaawo bwoti nga tobabulidde lutusi zaabwe we ziri kubanga gwe Prince Hassan abeera mu Saudi okitegeera kati nga tobabulidde lutusi zaabwe gye ziri generation zo bbiri zigenda kubeera inga tezimanyi busibuko bwazo ensonga lwaki kugamba that is neocolonialism kibali mu kutukola ate no naye akikubyemu omuliro kubanga ayagala tuneutralizinga tubeerenga ebika byaffe tebikyaliwo kyali mu kukola kati tuba tumuyambako naye buli weetuuma erinnya ly'ekika awulira afa buli weetuuma erinnya ly'ekika so eyo si yabadde topic that will be a topic for another day okitegeera bagezaako batyo tuneutralizinga tukyali ku nsonga ya European Union Parliament wetuli abasajja we bali bawulira bafa ekijja si muntu nkiddamu ekijja si muntu nakugamba mu domestic police asobola okukola ekintu kyonna asobola okukikola kubanga yabeera mu control ya system ne if it is foreign policy we are dealing with the charters wano mu domestic mbera mu dealing na ka constitution just a small thing like this ka constitution kabera ka governinga wokka newe tuleeta charter lekatuulira bu emuliro kamulaba tabu omuliro gujja nkiddamu omuliro gujja bino tebibeerangawo ko mu Uganda this is the first time tukyali ku point nkugambye tugenda mu kintu kye bayita economic crash nti buli kintu kigenda kugalirawo wano dictatorship wano kweno stage we galirawo ne waliwo forces ezigenda okunyigira dictatorship ena kirize ebintu bino mungenda kunga lwaki tebinatandika kukolanga kalulu yakabba essaawa eno government ene eriko ekyali ligiti yensonga lwaki mulaba leader of opposition akyagenda mu parliament Honorable Ssenyonyi akyateesa mu parliament naye senga bamala okulayira bwe bati we bitandikira Samia Suluhu Hassan lwamala okubba akalulu era alina okugenda paka mu Gwokusatu okitegeera era inogenda paka mugokusa ne yeerayirizaawo kati weerayirizaawo kali akakiiko ne kamulumba aka Commonwealth nga bayitira mu kintu kye bayita Harare Declaration of 1991 nga bayita Harare Declaration of 1991 ina bintu bingi nnyo byayiteeka wa tujja kuba tubiyitamu enkya Harare Declaration eyo tugenda kuyitamu enkya yes enkya tugenda kuba tugirabako then tugikwate in line with the European Union then in America mutegere we tulaga okitegeera naganze njagala nnyo kutunuze we tulaga kubanga it is our past that tells us the presence then the future njagala nnyo kutunuze we tulaga kubanga nakugamba zino police zireactinga kyekimu we zireactinga mu Iran we zigenda okureactingira mu Uganda we zareactingira mu Venezuela kubanga ba police makers tebakyuka bebamu either America or France or UK kusaidi aba capitalist then kusaidi aba communist it is either Russia or China yensonga lwaki gwe buli bayagala okubeera dictator adduka wa Russia na China for example Ibrahim Traore mwamaliriza nga mulaba nga baninze political parties zonna okitegeera osanga tumuleko nnyo kuba nambasomesa nga yakajja nemba gamba oyo walaga afuuka dictator okitegeera ekintu ekyo so kati eno police yo reactinga kyekimu nze sirina science bwe nteeka mu bino wabula otunuulya police eno n'ogamba reactinga etya kyekimu nkugambye oluva Iran Uganda is next nkiddamu oluva Iran Uganda is next mark my words temugenda kuwulya nti abantu bano balumbye ensi yonna okujjako Uganda bagenda kumulumba economically ate senga anabaleetako olugezigezi bagenda kumulumba physically just watch the space kubanga kino ekintu kino nkijja kuki njagala tutunuulye entalo bbiri ezireese ebizibu wano olutalo lusooka baluyita de-dollarization kati lwe luliko nakugambye olutalo luno zino ensi just bayitirayo buyitizi olutalo luno luli Uganda olutalo luno luli Congo nkiddamu olutalo luno luli Uganda olutalo luno luli Congo kyova olaba Vladimir Putin nti yasobola na congratulatinga Samia Suluhu Hassan na congratulatinga Museveni ye member ye chairman wa kabinja ka Russia ke bayita Kanam ye chairman wa kabinja ka Russia ke bayita BRICS olutalo luno
luli Uganda we luli just mwe temunalaba ku nnimi zaalwo nga zitandise okuvaayo bweziti nezigenda kuvaayo mugenda kulaba ebintu bino nkiddamu oba ndiba wembi oba ndiba siriiwo you are going to see these policies reacting the same way they reacted in Venezuela, the same way they are reacting in Iran. It is the same way they are going to react in Uganda. The same way. Tewali njawulo. Tutunulya olutalo lwa de-dollarization n'olutunulya akabinja ka BRICS ako. Then on top of that, tutunulya olutalo lwa decolonization. Onako olwairo bakugamba amaje ga Bungereza gamaze okugumba mu ggwanga erya Qatar. Era bagamba America sebo muteesa biki. Lwaki tulumba ono ne tumukuba. Naye kati weebuuze Bungereza bimukwatirako we bya Iran. Iran memba wa kabinja ke bayita Kannaamu. Kati ye Bungereza bwawulira memba wa Nnaamu nga bamulumbye yakulembera ayina obusungu bwe notalo lulina emyaka 8 plus. Ayina obusungu bwe. Kati bwawulira nti memba wa Nnaamu yagenda okubwa nga naye ajja. Lwaki Venezuela teyaliyo? Oshegera? Yes, thank you. Gaddafi ekyamukubya kukola gold currency. Kyamukubya kukola gold currency. So these policies react the same way. Kyekimu buli wamu wezibeera kyekyo. Ezo statement za European Union si mpya. Bazikola ku mawanga mangi agakubiddwa. Ate za ddala. This time round is ddala nkugambye. This is going to mark the end of this revolution. Eno stage ye marking the end of this revolution. Akati ate byokulopa twabitandise dina naye abantu bana. Ewe kate kankola apiro. So musabira apiro ya feitemu. Nechi genda okunzija ku TikTok live ngenda ziza ku YouTube. Mugenda musubscribe ku channel yange ya YouTube tubeereyo. My Motherland kwezi naite bakote ba reporting. So mwaba TikTok ngenda basiibula live nzize ku YouTube. Kuba ku YouTube teri kulopa, tebalopa. Okitegera, otekayo live bakaweggwa. Okitegera, naye abaddidizi bali ku TikTok kuno. Bapya. Okitegera. So tugenda kuba with time ngenda kola arrangements at least live zino tuzitekenga ku YouTube. Nesonyewe TikTok yawe kubanga nze sina kya bakolera. Just input ya muyekolaki. Yebaleetera ebizibu. Kitegera mputu nesenge ebintu mwabigonza ne mugamba okay katambuze ekintu nga kirina okubeera ekintu kyanditambudde nga we kiri naye mputu ye mulina yebaleetera ebizibu kaya ate ne mubiteeka ku kati omusajja abagamba muleka akalulu katambule nga we kalina okutambula okitegera ne mubba akalulu kaya ate bye mubinenyezeera nze anake ani abala bisanga muvuze zi boda mu kibuga muvuga mu celebrating akalu naye ebijje ebizibu bagenda kukubira omuntu sanction temulaba nti balwala ne bagenda ebweru tugenda kufunda mu Uganda wano Uganda tugenda kugifundamu mu Uganda wano mulaga bannansi nti buli kimu kiyoke buli kimu kiri mu nomo nothing is in normal teri kintu kiri normal teri ebintu si birungi e Uganda nkiddamu ebintu si birungi tuli bubi yes bagita Shama Fat D3 media bagita eri ku YouTube ogenda gisangako tujja kuba tugenda kukolera eyo zi live tubeesonyiwe wano twesonye live zaabwe ate neeri live zeri zo zisigalako for public view naye wane eno agwagwe gundi gwabeera agyerabira. Okay, kale tweyanzizza okuyisaawo message y'enkyukakyuka naye bye mutukola si birungi aba TikTok oba si ekyo mujje ku option ko okulopa live zaffe mukajjeeko oba si ekyo tujja baviira naye ana muba mukola loss kati ono ateredeko batuwadde data wa $5,000 ndi mumwogererako mu mutwala nzaafuna mugenda kunsasula olumala nga mujja ano nga mutandika okutugira kyokka oba tonajja buli kaseera beera bikusindikira message genda live video zo zitrendinga ati we tujja tutandika okukola nga biwoza mbuno alero katugimaleko wana maaso nja kubamba tegeeza tukiyatandika kukolera ku YouTube na Facebook
bino bya TikTok tubyesonyiwe. Wamma mbadde nkugamba nti stage gye tuliko eno buli kimu wekiggwera. Dictatorship weggwera, revolution weggwera, okutunyigiriza wekuggwera, ekibba ky'obululu wekiggwera. Kweno stage eno abaana abasibe either mugenda kubata oba okukola ki oba okubalemera oba okujja okubajjayo n'ekibbuli. Kweno stage kwetuli kweno, kubanga buli yakwata bagenda kukuba jjeeke. Aye bino tebigenda kusosola oba oli mulamuzi oba oli ki, gwali mu musango gw'aba people power, omulamuzi weekaabire. Ate senga muwulya Magnus King ekaabye, bagenda kuzza abantu wano. Hey! So, revolution kati wetuli leero, wetuze leero, eno stage ya human rights. Human rights wetuze. So, European Union, okugiramu, European Union is a long-standing partner wa Uganda, economy-wise and political-wise. Naye nakugamba nti wano wetuli kana akaluke babbye. Teri Democrat, nchiddamu tegera, teri mugenda kulaba Democrat yenna agenda kulegitimizinga kalulu kano, taliyo. Teri nsi yonna ekkiriza mu democracy egenda kulegitimizinga kalulu kano. Okujjako buno wa African Union naga buno just puppet buno. Bo bugira bugizi bukola bukozi bintu ate mugenda bulabanga bubiri versinze mu mulinde. Mugenda kulanga bubiri versinze ebintu bino. Okitegeera bugenda ku reversinga. Era nabaga nti eno revolution yayita mu policy. It is 100% foreign policy. Ebyo bisinga okuluma abantu wano ne bakayana. It is foreign policy. Nze goonakera ku makyano mbuuzira ani yaleeta democracy, ani yaleeta human rights. Waba si muzungu nze nva ku internet. Nva ku internet. Kati omunga gamba abazungu tetubeetaaga, we banajja bagenda kujja kitegeeza tulina okuwaayo. Mulimu ebintu entale ezimu ze muyina okuyingirira nga tezibakwatako. Abazungu bano buli kye balina okufuna mu Uganda bakisayininga nga ne jjajjaawo taliiwo. Mwaka gwa 1984, mwaka gwa 1962 gye basayiningira ebintu bino. Kati mwe temulowooza muno, simanyi mugenda beego bako, musimanyi mwekyusize Uganda yammwe baje for business. Yes, they are going to come for business according to their policy. Naye in actual sense babeera batwala balina kutwala. Kubanga omuntu akututeko golodi wo n'akuwa obusente obutajja mu golodi, golowooza mbubeera omuguziza. Kyekiri president kyabagamba tulina kuteesa. Nze mbagamba nti twagala katebe kuki? Twagala katebe ku Berlin conference. Ebizibu byaffe byonna byatandikira. Kyova olaba ffe tusobola kutuula mu kapalamenti ka Uganda ne tuteesa ku European Union. Era ekitutuuza mu kapalamenti ka Uganda tuba tuteesa ku ebyo bye batukoze. Naye ate bo basobola okutuula ewaabwe eri ne bateesa ku Uganda ne baga tugenda gikola kino. Okitegeera? Ne baga tugenda gikola kino. Lwaki? Nakugamba wano mu Africa tetulinayo president, taliyo. These are puppets. Shama namwe mugenda kubeera ba puppets. Yes. Kubanga ki twayita mu police yaabwe. Kachobula banze mbeera mukambwe nyewe ndabo omuntu ng'agikyanga. Tugamba teri kooti go tugamba kooti awo tujja kubaluka. Tugamba tubawa legitimacy mu parliament go ngambo genda kulonda leader of opposition. Tuba tujja kubaluka. Africa teyina ba presidents. In fact not even Africa. Ensi yonna teyina ba president. Abantu abafuga ensi bali bataano. Kyobula nkaye batuule waabwe. Ne batuteeseza ku kiki bagenda okutukola, n'otegeera nti bagenda kukikola ate ne bakikola. Uganda tesobola kusindika maje ne gajja muntu mu Europe. Any of the European countries, Uganda tesobola kusindikayo. Kyobula beno obonoonya asayira mu ina genda eri. Naye bo senga bakiire ku makya ne bagamba twagala muntu mu Uganda omubawa ate Uganda bamunona. Lwaki? Police zaabwe zino ze baatukolera. Ife tetulina kye tuli kuzo. Bo the overall omuntu omunga gamba nti simanyi ate Africa simanyi abazungu. That is who they are. Bajajja babwe ekyo kye baakola. Senga bajajja baffe baalwana influence yandibadde y'amaanyi ne bajajja ffe tebaalwana. Njagala otunuulye ensinga Ethiopia, otunuulye ensinga Liberia. Bo bajajja baabwe baalwana ne bagamba bakulu temugenda tukolonizinga kufaana okuwona. Nga Ethiopia yali ekulirwa Emperor Haile Selassie yali agikulira. Oshigira naye abakulu temugenda tukolonizinga wano, tugenda kufaafagana nammwe.
kati nsi kyeddawo neeyogere nnyo kati Ethiopia etandise okweteekayo enjoyinga ku benefits kwa teryagirabawo era bano America bamugambye soko gye mu democracy naga amugambye democracy nti okay naga kati gwe nayo tukutadde mu African Union I mean East African Community mwoli mubeeraawo bwe bamuteekaawo nyagamba gwe Liberia storage naga anze ndikyali wa mbonga nnyo ne Trump naga twagala base ya Africa omwewo okkiriza oba ogaana naga nzikiriza kubo kali sente tukuwe bano bebafuga ensi bino ebadde no ne batukuba emiggo ne batukola ki just nakugamba nti bino it is in their area of sphere or their area of interest wano we bakoma naye senga tubaleetera kye twabaleetera kino ekyettabbu kigenda kubatuuza nga kigenda kubasuza ku bunkenke kati nono just bigambo bugambo bano bamanyi ki ebigambo ebyo kye bitegeeza naye mulinde ebikolwa nga bitandise nkugambye ku eno stage kwe kigwera bulijjo mwebuuza nti abo bareactinga ddi boogera bwogezi tuli ku eno stage gye bayita human rights buli kimu we kigwera kweno we kigwera omusango gwaffe gw'omu ICC wano we gugwera tetuzaayo musango mulala wano we gulina okuwulirizibwa era gusalibwe ekibba bululu wano kweno stage we kigwera bagiyita human rights gye tuliko naye kino nabagamba nti ebintu biddayo ku square one kyobola omuntu nagamba nti ngenda kuza omwezi bweziti tugenda kwekalakaasa tosobola kuba revolution teri ku ground nkiddamu revolution teri mu Uganda teriimu yazzeeyo kyobola kati mutambuza European Union we tubaddawo mu kalulu ngamba tete mubitambuza nga buli omu apostinga bya kalulu kubanga zino bintu nabagamba nti osobola otunuulira ekintu kino n'olaba n'otegeera nti kati ekutte wano kati eri wano kubanga ki a revolution is seen revolution bagiraba kyobola nkugamba nti tokkirizanga muntu kukusiriwaza amaaso go kyegalaba kyekyo we bakugamba nti abaka ba parliament baagala kulwanira bufo waabwe nga bayita mugundi mu parliament mu kulonda leader of opposition amaaso go kyegalaba kyekyo kyekituufu tokkirizanga muntu kukutegeerera kubanga revolution bagiraba bwe bati ogiraba essaawa eno ne mugezaako mutya muteekewo embeera mu musituke temusobola kuba teriiwo revolution eri bweru yazzeeyo kati erina byegenda otuleetera okuva ebweru eyo bisooke biyingirewo wano olabe ettabbu that is how it moves ne democracy bwatyo olwava mu kalulu we bati mwalaba ntugendeddewo ekkololo eri we twava ekkololo tugenze documentary egenze paka kuki egenze paka ku awards ezikyasinze obunene mu nsi yonna